Bwetogera kati omukulu Yosaite Bukabulwa agenze n'awa amawulire agamenye ensi yonna era ng'ono akkiriza okudda ku bbali olwo Pan-National Platform n'abantu ab'enjawulo basobole okutwala ensi yaabwe maaso. Era n'atusuubiza nti agenda kudda ku bbali mu mwaka 2026 tagenda kumawo kwesimbawo ge mawulire agasaanukudde eggwanga era nga bwe mugagamba nti omukulu katusubire nti byayogera tali mu kuwebuzaabuza tali mu kugiraagira wabula abyogeza butuufu. Twongera bajjukiza n'abategeeza nti keeka n'akaseera akatuufu bannayuganda ke tutunuddemu okulaba nga tulina ekyenjawulo kye twetuusaako ate era kye tuyinza okukola okulaba nga tutereeza eggwanga. Tulina okusuubira nti bannayuganda nga tukwataganidde wano, bannayuganda nga tutambulira mu zino embeera kiwa kitagenda tutambulira bulungi. Era tusuubira nti ebikolwa byaffe n'ebigendererwa byaffe nga tukwata okulaba nti Uganda yaffe ekyuka bigenda kuba byetangaavu era bigenda kuba byanjawulo era bigenda kututwalira ddala mu maaso. Twongera bajjukiza n'abategeeza nti akaseera kano ke tulina kaseera kakulwana okulaba nga twenera, kaseera kakulwana okulaba nga twegattako era nga tubaako ettaffaali ery'enjawulo lye twegattako. Tukkirize nti tutambulira ddala Uganda yaffe okukyuka era okubeera ey'enjawulo. Wake up Uganda, kaseera ke tulimu tukakoleko nga bwe kisoboka tukatereeze teratuleeze n'omuto olw'okuba ali mu yunifoomu. Eno yunifoomu yaffe, yunifoomu temugirabanga ya Uganda. Esi baji ya Uganda bannange. Twabakola ki? Muganda wange message yo entuuse kwano ku for you page yange. Kibinye ekyatuuse ku munno oyo we muli maje era nandisabye nnyo kideme kuddamu kutuuka ku munnammwe mulala. Naye message eyabadde mu incident eyo tewagitegedde. Mu economics tulina kye tuyita diminishing marginal return. Waliwo ekintu we kituuka ng'omuntu akkuse embeera ng'agikkuse. That is when somebody reaches a point of no return. Ye incident bannansi gye baatuusizza ku mukuumaddembe. Singa ensonga eyo wabadde ogitegedde bulungi, then wandibadde weebuuza twatuuse ddi mu mbeera eno, because this incident is a precedent. Kibadde tekibeerangawo. Watching a soldier being mobbed, mob justice. Bannansi nga bakyukidde mukuumaddembe. Kibadde tekibangawo. Era the fact that kibadde tekibangawo wandibadde weebuza kyavudde ku ki okutandika. Kubanga tubadde tulaba bamukuumaddembe nga be batulugunya be bakuba bannansi. And this is a shocker. In fact kino kyalibadde kikulaga nti bannansi babadde bagumiikiriza. Long enough. Kati buli bw'okwata message n'ogiweereza bannansi, then oba tonnategeera ani kazaala bulwa. Nze ndowooza mwe bakuumaddembe si mwe abalina obuzibu, ne bannansi si be balina obuzibu, wabula ababaduumira, abatukulira, abatufuga. Vidiyo eno yandikoze bulungi amakulu ng'ogitunuulizza abatuduumira bakama baffe ffenna. Ndowooza be batutabudde. Kuba buli kye wayogedde mu vidiyo eyo nga munnamagye kunze kyongera okulaga nti right now you have the civilians ears. Kati mutandise okuwuliriza. You have the civilians attention. Era olwa vidiyo eno gy'okoze ba civilian basikoarinze kuba kye babadde baagala. Mwe bamukuumaddembe abatuuka ne mukuba abantu ne mubaasa emitwe ne mubamenya amagulu, because everything is well documented. Nga mukuba abantu, mukuba bannamawulire, mubaasa emitwe on claims that it's orders from above. Mwefudde bumasiini, mwefudde mundu nti waliyo mukama wammwe yakola ogw'okunyiga trigger, proving yourselves being innocent on the count of citizens' blood. Wano wabuuzizza nti tewaliyo munnansi ayina muganda we munnamagye. Nange nja kubuuza, tewaliyo munnamagye ayina muganda we munnansi abo be musiiba mukuba? Wabadde ogamba mbu mmwe nga mmwe bakuumaddembe, you act on orders from above, era ng'ogamba muba muli ku mulimu.
nene munnansi ajja kugamba nti yasasula omusolo okubanga okola emirimu egyo. But it's so absurd nti mubakuba ne mutuuka n'okubaasa emitwe n'amagulu ng'ate be babasasula. So when you try to justify yourselves playing a sympathy card on as to why you're treating the innocent citizens the way you are, the citizens will also treat you the same way and also try to look for justice. They'll try to justify themselves as to why they're doing so to you. Sons and Owoza, it is high time you sit your leaders on table. Mubabuze ebibuuzo bino. Lwaki mutuduumira okukola ebintu nga bino? Such atrocities towards the masses, towards the citizens, innocent citizens, unarmed citizens. Why have the citizens reached a point of no return? Okutuuka okukuba munnamaje, okutuuka okukuba mukuuma ddembe. You see, for us in the NRA, we have a lot of power to do evil, to kill, big capacity to kill people. These people. Operation Sim is an unprecedented report by the first Western TV team to investigate the intolerable abuse of Ugandan women and men through rapes by the NRA. For a long time, the NRA government has been killing political opponents by deploying HIV-positive soldiers to rape them. It is the only government which is actively involved in the intentional spread of AIDS at a time when the entire world is struggling to stem the spread of this deadly disease. It will not do for you to be a DA in a district and people are murdered and you don't arrest the murderers. It will not do for you to be a district police commander and people are being killed in your district and you don't know what's killed them. This will simply not do, will not work. I will not accept it. I will not preside over a country where a Ugandan is killed and the authorities do not know who has killed him. We shall crush those enemies as we have done in the past. Then when I read it, I rang the new IGP. He said, please, this is not your problem. A crime preventer can give his life for the president, His Excellency. We are in a position to protect our president. We are ready. I don't want to be misquoted by the media, but we can kill for the president. MPs don't eat in their canteen. No. People don't drink water, even when they go to these big men's functions. Everybody carries his small water in his jacket. This is the country we are living in. Ask your ministers when they are called for for cabinet meeting. And you come and you tell us everything is okay. It is okay. It is okay when a member of the high command, when we are going to meet everybody, packs a chapati in the pocket. Fumbusa. It means there is a serious problem in the country. It means there is a serious problem, which we need to resolve. Abagwabu kofiira mitima Robert ate fagenda tujja kozi malu nawe umalujja kunyigira obwere acha abawala gwagenda kulya kozi choni naye bagamba atera okuluma alumako bagamba atera okuluma alumako namugamba oyo tuni ne mugamba tuni mpandikira yakayimba aka nga bakayite kwano mu Mangada ne muwa ne taito yakayimba kamulema ngankutata ekwano mu Mangada awandika bya somero ne mujja
Kuddako engalo lasitanga ati talina kyangamba. Mitima ngimuweereeyo naye ebituuka mu kuwandiika obuyimba bw'omukwano tasebula. Ono Robert abega. Robert wazze kubega. Olikodinga. Azze kutulikodinga. Mama lutandikiddewo tugire. Genda mu maaso. Asire lwagula essimu empya. Omuntu eyakutte video ey'ekiro n'atulaga obusiikirize n'alyoka atugamba twetegereze sigenda kumusonyiwa. Toyinza kukwatira banno obusiikirize. Okimanyi nti nze ndabanga eyo gye ndabanga na diversion. Kubanga buli avaayo yeegaana ssente. Ndabanga bali n'omukutuzimbirako kaali. Muwanga Kivumbi kati babogola bubogozi ssebo. Muwanga Kivumbi aboggola kati. Ssebo yatuse okugamba era tugenda kuggyeyo buli yayonoona buli yapamako mu nsuwa. Tuggyeyo tubagyeyo tutekeya. Ngamba Muwanga Kivumbi yavaamu ekyo ekigambo. Olina namaloso tekola statement eyo. Kubanga y'omu ku baali oyo yakwekweyako ku kibiina kyaffe oyo Muwanga Kivumbi. Alowooza twerabira. Bali nze ndaba omanyi lwaki egamba nti nze ndabanga ate zimbirako kaaliya zibakomawo bukomi. N'abennyeko Derek yasooka okuvaayo sinatwala ku ssente ze era sisuubira zitwala. Tukoma endemi ng'obuli bw'embuzi. Nnyeko Derek yasooka okuvaayo kweyo ensonga. Sindabanga Museveni